Abavaayo Masaza Cup mu kuliko eyo abaali Namboole Bannabuddu oliwe Masaka niwe Kyamuliibwa ennaku zino baagisalamu kati yafuuka kalungu era tuba Buddu kale Bannabuddu mu kuliko eyo mwatwala ekikopo wakati mu ddogo naye ate bali be batusinga okuloga ab'Ekyaggwe n'obusezi basezi bo basooka ne batutiisatiisaawo wabweru omuntu atabadde Namboole yasubiddwa nnyo kubanga twazze nga tuyingira wabweru awo ab'Ekyaggwe ne beesiba ensanja ne bagaa tugenda kubalya tugaa tuli balogo ne tugaa tugenda kukola kyabalogo bano tugenda ndakoze omuze ekintu kye nakakasa eddogo nti gyeriri omanyi lwaki nina ebintu bye natundira ku olwo omusajja yajja w'e Buddu ng'ayambadde nga balinga basatu baali bana kati nga yeesibye muno ebintu ng'ayambadde bonna balina embugo naye nga ye wanjawulomu n'anyinya bw'ati akanankani n'agamba bajjajja golo mmeka n'anyinya bw'ati akantu kati biri ebirala ne bigamba tulako wansi ne bakkakkana naye gwemanyi Katemba yali ku kisaawe awo actually Bobi Wine yali tannaba kujja pulinsonga tannaba kuyingira bw'ati nali nnyo ng'atundira abasajja bano bukodyo nga ndowooza bali mu kupera bali mu bukodyo wallahi nga bali mu bintu ebyaddala oli n'agamba twagala eggoolo egyo nga tegunnazannyibwa gwali tegunnazannyibwa wallahi Buddu kati jjukira Kyaggwe yasooka gundi eno yasooka n'enyigiriza Kyaggwe n'enyigiriza nnyo mu kusooka eddakiika ezasooka era ne ŋŋamba bano abasajja baffe bagambye otegedde aga Katonda mu ggulu wayitawo akaseera katini nnyo Buddu n'eteeba ggoolo kwe yakoma Kyaggwe tebaddamu ne ŋŋamba naye gwe abasajja beetala bwe banyinya obusaasi bwe banenya obuleku ate kaakati embugo ab'Ekyaggwe baali bamanyi be basinga okukola ki okuloga ne kwolwo baakakasa nti Buddu era nze nze ku olwo nakakasa nti ekituufu kiri nti eddogo gyeriri bino emipiira gy'ebika by'Abaganda tebasamba nga tebaloga balogo egy'amasaza egyo tebasamba nga tebaloga omusajja yagamba twagala eggoolo emu weti omanyi Bannabuddu tubadde tumaze akaseera kawanvu nga tutuuka ku fayina eyo nga batukuba simanyi Bulemeezi yakubamu twakubamu nga batukuba emirundi ng'esatu nga tutuukawo nga batukuba naye ng'ekitukubya ate n'olwo olunaku baali bajja kutukuba naye empologoma yalabika bwe tutagisuubirira naye manyi nti nno baffe yakola surprise empologoma yalabika nga tetugisuubira nze nagenda okulaba nga baala emikeeka ne ŋŋamba Katikiro okuvadde nga bamuteerawo emikeeka genda okulaba ambuleera emmanya waliwo wano ekitali kituufu n'ensembera mu kisaawe ate kabaka olaba Ssaabasajja okulaba konvoyi kaguulire Ssaabasajja waliwo nze nakutunuulira ennyo ng'atudde aye yalagamu oludda waliwo bali bagenda okuteeba Buddu n'agira waati nga bafola zeemu oludda alayi waliwo bali bagenda okukubira Buddu eggoolo nendaba nga yeesitaati negamba Ssaabasajja owagira Buddu naye kyemanyi ne Museveni kati yategedde nti Obuganda tosobola kubunafuya yategedde nti Obuganda bw'amaanyi kuba teriyo omupiira gwa Uganda Cranes gwali gufunye bantu ng'egyo emipiira abantu abaaliyo kuba abaali ebweru baali basinga abali munda obungi oli n'agenda e Namboole n'atayingira n'alabira ku screen waliwo omuntu eyaŋŋambye abategeka emipiira gy'amasaza beetereeze Namboole yali wa mitwalo 4 naye Namboole yayisaamu mu mitwalo 4 ne tiketi zaatuka ne zongezebwa ate nga n'abaguze feeke baali bangi abaana baacupula tiketi
kubanga waliwo be baagaana bamisomo bali abeewaffe baatuuka ku geeti ne babagaana mbu feeke naye nga tebaaziguze. Okitegeera kitegeeza abaana baazikola ki mulimu ate ekisawe ne kijjula naye complain weeri eri nti abaawangula bannabuddu bafuna millions 12. Kati ng'abantu bagamba mbu okusinziira ku ssente ezajja okuvaawo Plascom yateekamu ssente, Airtel neteekamu ssente, bano abapenti be baani bawera Plascom. Kwegamba waliwo kampani zaali nnyingi naye nga bagamba nti ekikopo okuwangula ekikopo n'obukadde 12 bagamba mbu bwali 12 naye siraba bukonfaminga bulungi. Njabuuza ku Bwambale Francis lubeera 2 bwe baabawa okakasa. Kati bo bagamba ssente ze baabawa ntono okusinziira ku ssente ze zaafunika muki mu muzannyo. Era njagala kukyaza wano Francis Bwambale muzannyo bannabuddu si bwe kibeera ebyemizannyo si bwe bibeera kuba kati olwaleero okutegeka Namboole okugikuwolooza ya ssente mmeka kinoonyerezeeku okulanga omupiira ogwo abantu bajje kuba tebatuuka butuusi ku fayino ne bayimirira promota oba obwakabaka bwa Buganda bwe baakwasa ekintu ekyo eddimu eryo ery'okutegeka fayino z'amasaza ssente mmeka ze bateekamu mu okulanga kwa bbeeyi kuba nalaba baalanga almost buli wamu si ku BBS kokka balanga wonna balanga ku buli mu media yonna mainstream. Nendaba muganda wange ono Susu Magic ng'akuba drive almost week number ne gundi endala nyingi nnyo. Okukubisa tiketi z'ogamba nazo bazikubisa ssente n'ebintu bingi nnyo ebibeerawo. So kati olaba Premier League ow'ebweru ekikopo omuntu awangudde Premier League ssente zaafuna ntono nnyo kwezo zaateekamu otegedde. Kati ekyo oyo yali akaayana atamanyi kyakaayana kabeera kasiimo baakiteekawo ti ssente z'ofuna zeezo kubanga amasaza gonna buli ssaza lirina basiponsa ssente zibeera zaabwe. Kati Buddu we yatutte ekikopo era nayo ssente zeyafunye nnyingi kuba leero owulira nti gundi yabayise ti leero yonna gye babayita babawa 15 kudda waggulu. Bintu bingi nnyo bye bafunamu ate n'engeri gye kibeera nti bano abaana abasambira amasaza abaana bato nnyo ekyo kibeera kibamala babeera bafunye kye bayita limelight kiraabuzi zino okubagula ekyo kye batulaga kiba kimala baleme kugamba abantu nti babongeze ssente. Omanyi omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ngomanyi omuntu ekikopo kyawangula omanyi kiba kya ssente mmeka? Ate siba nnyingi compared ku z'aba ataddemu. Kituufu owange emmotoka z'olovuga emmotoka ya bukadde 2 ng'ate ekikopo tekiweza 2 n'amafuta biki ng'akakopo tekaweza na miliyoni. Kituufu nga kaliko championship okusinziira ku byakola just. So ffe aba Buganda ogwo omuzannyo tugwagala bwagazi kubanga gubaddewo totunuulira ono kyafunye ate kye balina omumanya fayina ezo buli we zibaawo abantu ne bajja bangi ne Buganda efunayo ko kyefunye. Buganda etegeka ebivvulu 2 omwaka etegeka enkuuka n'etegeka terina walala wejja ssente oba w'amaanyi. Kati temulingiriza nnyo ensawo ya Beene naye Beene ng'anyirira twebaza Katonda olw'obulamu Katikiro Beene ng'anyirira twali wano n'omubuuza Katikiro alimba Beene anyirira nnyo ssebo w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kati okkiriza nti obuvunaanyizibwa bubwe ekintu kyakola kibi Beene anyirira nnyo. Yagala akola
tanyiriza bene baffe kutuuka awo bene yajja ng'atambula okudalimba okumanyi azzeemu era enkola ye eri nti agenda kunyiiza abalaba ate agenda bongera banyiiza omusajja alina amasannyalaze kabaka yayingira ati ng'ayambuka ati n'ayita ku Kyagulanyi nedabaka Kyagulanyi asensebuse bulijjo mpulira babyogera nti sensebuse taata nedaba Kyagulanyi enkofiira agigyeko ng'asensebuse ng'abantu bonna abali awo wansi bonna Beti Nambooze ow'Ekyaggwe twabakuba naye yetajjukira na mupiira gwaggwa mmeka yaganze nalabanga bene saalaba mupiira ab'Ekyaggwe tebajjukira nti obano bakuba baabakuba tukasa twalaba ku bene Ekiggwa ebisigadde naye bene abadde aludde okulabikako mu bantu abangi bwatyo bamuteeseteese era nnoonya ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga omwebazi njagala kutwalayo kkula nze omu ku baamuyisangamu eggaali ojjukira taata njakujja nange neetonde kintu kye nakola nga kyali kibi era nayigira ku olwo nti ebintu ebimu tubeeko ne wetukoma tufe nnyo ku bitukwatako Ssaabasajja Kabaka yaliyo ng'era mukuumaddamula amukuuma amala bumazi ayina omukono ati ayina sikiini alenze beene ekyamunjagaza aba teyaliyo akola nedda leka lotandise ebiboozi byo ng'awunya akola dduyiro yali akola dduyiro omusajja wa dduyiro omusajja yeteekateeka kwegamba wakuba beene ekiwoowo yajja ng'awunya akawoowo ng'atengejja butengejja ati beene tumusaba bw'anaaba asiimye kati nze mu nkuuka nnyina okubaanya kuba enkuuka nnyingi ezibadde zigenda mu maaso talabika mbadde neesonyiwa erwaliro okuba mulamu tusaba busabi Mungu atusaasire abeerewo anzigulirewo omwaka ajja ggulewo omwaka ekyo kibeera kimala nnyo era nsaba ayi Katonda akuume ani kabaka waffe Katonda akuuma kabaka waffe tukusaba busabi kubanga butuufu buli walabikako bw'ati eri Obuganda oba naye kabaka ono takyali wa Buganda yokka abantu abajja olaba gwe okimanyi nti nomulimu twali bangi naawe nga waliwo Abadaama nga kuliko Abasoga n'Abaswayiri Bannakenya baaliyo Abazungu bonna nga basanyuka nga balabye kabaka kabaka omumanyi oyagala kugenda kwetondera yakwetondera ow'ekitiibwa ndeete kkula owekitiibwa ono yakuyisangamu eggaali nnyo era ne vidiyo ngenda nazijjayo in fact zabaddeyo ku YouTube ne vidiyo zolwalabye ku kabaka kati olaba nze yamulabako sikyanaaba mu maaso olaba amukwatako mu ngalo wabo baliko nze amaaso sikyaganaaba naaba bitundu birala era bulengezi yampita wala kati wamulaba nga bwe namulaba tenze yampita kumpi yali wala yali wala naye n'owulira naye nze no TV sigikyusanga ndi ku BBS tevangako kati ate nze nve ku TV kwe nalabidde kabaka nkyuse ngende wa wali ku TV oyogeranga mmanyi wali Namboole kabaka yali tatuukikako olaba pulezidenti wange yalemerera omutuukako ate nga yamuyitako tatuukikako alabika bulungi nga talina bino bintu bye baali bamuteekako simanya alina ki asi covid baga simanya alina alaje ebintu byali bya kisiru sikini yazzeewo kati kabaka oyo atulimba era kasi wa myaka 6 byagamba wanangamu anangaana yazze buto muto nnyo era Namibia negomba ogendako Namibia dange oddeyo mpumulemu nzire buto Namibia gwanga ddungi nnyo Namibia mwebale kukujjanjaba kabaka naye nga mwebale kuwagira of course mwebale kwagala Buganda mwenna bajagaliza ebirungi mwebale kwagala Buganda kinakakatako kwagala Buganda tobeebaza kwagala Buganda mulimu of course olina okwebaza abantu oba yoli ayagadde watayagade n'omuwo kumanya omuntu okubeera nga oli appreciative kirungi fe Abaganda tuli appreciative ekisooka ekyokubiri tuli ba mukwano twaniriza abantu
wadde abamu nti mubamu biri nti kati nga kino kyali mu parliament juzi nti make sure these Bagandas they don't get numbers. Kintu ekyo yakola kibi. Kiragira ddala. In fact waliwo omuntu gwe nali njogera n'agamba naye kaakati kimanyi sipiika y'omu ku batandise ebintu bayita Ate era tribalism. sipiika oyo ayinza obutafuna kisanja kyakubiri yayokyezza mangu. Alabika era essaawa yonna mukulu tayeebwa oyinza omulabako nga ye sipiika. Nga ye sipiika kituufu. Naye Museveni naye tayagala nnyo ebintu bya tribalism ebyo obeera olabisa ye. Anti abo oba omwokesa era kati yamwokesa awo. Kati ne bw'obeera awo yamulabisa. Okola tribalism naye tomuleeta otyo. Kitegeeza muzeeyi aba akutumye kati essaawa yonna ayinza obutadda ku ntebe eyo. Museveni naye anyiiga mangu. Kale katuberekereze naye mukulike yabali Nambole Buddu mwe bali kuwangula Kyaggwe omulundi omulala gujja bba mmwe amasaza mwenna Buyikwe Bulemezi Kyaddondo Bululi wa mwenna mwe bali kuwagira emipiira gy'amasaza Buganda Lwazi Buganda ajekoonako yagwa olumba kochi mpozi yewa gwe olumba Buganda kochi saidi ki on freedom ngambe kochi wano oli musaza wano abantu naye je mbadde njogera ku president wano Kyaddondo ngamba kochi yewa ono Kyaddondo musaza balita Kyaddondo ono Kyaddondo kapala ni Kyaddondo abana bamwe bulaje babagamba nzira Kyaddondo ono Kyaddondo sijja kulimba bwe saidi kyali nenda kubwako gwembuuza mboli omanye tulina amasaza amanyi ebitundu tuba tubimanyi naye oyinza okugamba ti Bulemezi nakubuza Bulemezi yewa nzalo naye Bulemezi yakyaka nnyo abali ennaka otegera kati tolaba Kyaggwe abantu badde tebamanyi Kyaggwe ne Kyaggwe bagimanyi lwa busezi Kyaggwe bagimanyi lwa busezi nti mukono Kyaggwe saidi eyo ate nakifuma Kyaggwe nakifuma naye Kyaggwe Kokonjeru Kyaggwe Kayunga waliwo eno gundi gye yali agamba Bukunja sisaza anti Bukunja naye Kyaggwe kyalo ky'omugenzi Paulo Kapere Kyaggwe kati era omanyi nti muntu bw'oyogera Buddu yati nayo bakitegeera nnyo nti Buddu botegeeza Masaka Buddu Yoshua emityana mpozi gye bayita bate mityana oba yekkoozi tyana sikoozi tyana linnya ligenze Busunju nedase abatulaba amasaza mangi mikulu nno oyinza okubuuza kati nakubuuza nti mityana eri mu ssaza ki nyirayo miliyoni z'okumi bikulu abaakose kati buweekulayo zoba onzise naye nga byebyo nze ndi w'e Buddu ye mumanyi oli w'e Bulemezi y'omumanyi anti kati wuliriza tomanya Buddu wawasaawa n'omukyala w'e Buddu ensobi gye wakola w'e Buddu omukyala w'e Buddu kakati nina abakyala bangi ogenda kutematema aliwo awo 3 owo 6 oba n'ameeri kutadde olina abakyala bangi kale nina bajjajja bange bangi bakyaliwo bampita mwami badde otegeezedde omukyala mama w'abaana mama w'abaana tonnafuna Bulemezi oyo abalya nnaka alegaliza ndi w'e Bulemezi naye ndawasaba e Buddu Buddu buko omukyala oyo n'omu mpozi kati ekibuuzo ekyo batulaye lumu kijja kututta yamaani omukyala oyo n'omu nyina omukyala omu tekisobola kunzita tontunuulira gamba nawe namala akugamba kiyogera erinnya lya mukyalawo mu kamera lyogera naawe ale kati nze sirisobola nti tolimanyi likalubiriza liwanvu nnyo muyita bebi amannya sigamanyi amanya togamanyi muyita bebi
Bano Vegas kalatandise tulimba bulimbi. Abenzi babeera n'obukodyo bungi. Oyisa awaako naye omwogera omuntu yenna Obuvunaanyizibwa okoze otya okubeera n'omukyalo omu? Ebbanga lyonna oyongerako ti ebbanga lyonna omaze naye ebbanga ki? myaka 15. Mukyala oyo byogera ng'okimanyi nti tugenda kyeyalinga akantu kano we waba ye ate weyingira myaka 10 wajja kubaawo okunnyonnyola okwenjawulo. Gye bali nga tayingira na myaka 5 naye oyimiridde ku kamera wano emyaka 15. Omanyi kati Vegas ogambye wamujja bulemeezi tuli bakulembeza ow'ebuddu nze ogambye ow'ebuddu mukyala kati ekyo kyokka kikumaloolaga nti nno ndi musajja mwesimbu njogera omuntu gy'avudde kati n'amanya mutumireko mwogera amanya mutumireko kutumiddeko nnyo maama w'abaana bange kubanga ate babeka abazaala abaana bange ali omu azaala abaana bange beerako proud eri omukyala omwogere ne kamera zaffe beerako proud mugende nti maama w'abaana bange gundi ne gundi bangi abamumanyi najja ku kamera owagambye omusajja nti Jamaalu yafuna ssente z'emyoga sigimanyi nako sizifunanga nako nze ndi mu struggle omusajja badde nkukonjera walayo nkonjera badde nkukonjera kati naye kennyini n'abaana agamba kankube ku ssimu omanyi omuntu kubagayidde Vegas ayinamu ku ssente tolina Vegas omanyi kyaliiwo ojja gijjayo awo obukute ogikubeko agikubyeho nga teriiko ngenza okuddamu wali nga ndaba pisikooli bambi kitegete aba akuba omwoteeyo kati nga bongambye honarebu Nyeko Nyeko Ssaabasajja Kabaka era linnya mugaati gwake njagala okutumira omukyala waliwo omukyala atunda gomesa we Nateete emirimu gyakola emirundi Naalongo Nateete sayidi kyawo mulagirire bw'ova ku bitaala ng'okuta oluguudo lw'e Nakawuka wano wakati wano we baawulira bwe bati Naalongo Naalongo bannange erinnya ndira atunda gomesi ly'edduuka lye atunda gomesi atunda emishanana atunda amakanzu atunda bazita bata zino esanda teziba zama abitunda ate keesi embugo tatunda keesi embugo obazi bayita lot kati atuyambire eddala aleete ne gundi n'amakeesi kuba bw'oba otunda essanda embugo neki keesi zireetewo nti Mungu bw'agera nga tufiiriddwa omuntu waffe byonna tubijjawo olumu tugende era mukyala mulungi nnyo bambi by the way omwami ono yani mwami bamuyita mwami Kizito Joseph ye director wa Shian Standard Day buli byawo Lubaga musajja mulungi nnyo musajja mulungi nnyo ate asomesa abaana bayita naye alina omutima omulungi oba yavaawo asibeena kumanya mwami Kizito mwana watu wa mu Lubaga muno yakutereeza nze njagala nnyo omuntu ayagaliza abavubuka teyakutereeza ayatereeza kale yatereeza bingi byawule atereezezza ebintu bingi mu kikyantereeza mutuula nnyo n'akuwamu advice ez'enjawulo musajja wange ate musajja mukwano by the way mwannyina w'oyo Naalongo wa Gomesi basomesa ggwanga naye Naalongo alina ebintu ebirungi abatulaba lwakuba enamba y'essimu wandigibawadde abantu baagala Gomesi enamba y'essimu mugisome weeryawo njaggibawa weeryawo mugisome eri ku screen eyitawo yisaayisawoko mikwano gyo sirina nnyo mikwano gye nnina nze njagala muntu ng'agenda kujjako mwami Museveni ku ntebe oyo obeera mukwano gwange kuba kitegeeza abaana bange oba osobola okuba nga bajja bamulamu obulungi Uganda eddako njagala omuntu ate n'abatulaba njagala omuntu ng'oyagala kabaka wange abatulaba tubaweemuko omukisa omuntu yenna ng'olina bizinensi yo osobola okontakitinga ku eno yennyini channel ennamba kweziri n'otuukirira omukulu kuba tewali kye tuvaako okukuwaako tewali era newoba omulabi osobola oyita Vegas osobola okulaba Vegas eyo gy'omulabi nobuganda nakulaba ku gundi waagi munnangireko n'omuyimiriza okujja n'osubscribinga ku channel y'omukulu ono kimala naffe tewali kyojja kutujjako okulangira wano ne tukulangira by'okola kirabika eno channel yokka
ng'ekolera abantu ku bwereere. Siagala ssente zo, tetwagala ssente zo, ffe twagala ate bannange leero bw'oba oyagala enkyukakyuka tutekamu nnyo politics tuyinza obutafuna bizinensi kati gwe jangu ne oba wa NRM tulange omuntu waffe. Okinamu obuzibu olina okuba n'ekiraga nti otulaba nti nawe otusapootinga. Olina okuba nga wasubscribinga n'olayikinga. ogenda mutegeera oti simu ye kwennyini kwe tulabira anti abazze tuba tukwataganye era otubikkulira n'olaga nti wasubscribinga walayikinga ne bw'otasharinga okategedde. Naffe tujja kutuula wano tukulangire okulangira kwe kuti omusajja we yalagawo hamuconnect yagwa takyaliyo kopi alaka gyali abigobako ali mu bigobako menyawo kyosoose biri ku social media. Omuntu okugwa si kibi bangi bagwa ne basituka bw'oba nawe tokyamulaba aba yagwanga gyali abigobako bitereerako mewa ate era tujje tukwogereko ebirungi. Ate bone naye yagwa bone yagwa takyaliwo simanyi ndudde omulaba alaka naye gyali abigobako. Ate Atini Motors gyali sente yazifuna bagamba bakulya yagulayo ekizinga ate azusa mugagga nnyo sente yazifuna bo babeeramu abasajja baabo gyebali kakati tiimu Subaru alina omukolo wagutegeddeko. Bagamba olunaku lumu yakuŋŋanya milioni 3 meeting emu balimba ebyo ebisatu byali byabano abeeyama ezakuŋŋaanyizibwa zasukaawo kamwe bazaawula yakuŋŋaanya 450 abeeyamye nga babisatu. Embaga timu Subaru esente musajja wondi eno sirina bulungi ssente embeera yonna ngulyayoko ku posta ankuyeyo posta kale emitwalo si buli mbeera ebeerawo nti ogenda kugikubiramu oluseke. Ayina embaga ssente baazimuwa za mukolo siza kukubira bantu ki posta ate okimanyi bulungi nti alina obusobozi era obukubira posta kati essaawa zino bw'anaaba ayagadde anaakuba kimukakatako kukubira naye nokambabuulire luli baali batono mwezi nga 7 Desemba agenda kubeera munyonyaawo mbaga kyegedde bulungi buli muyimbi ali e Kampala yamubuukise kigenda bakivulu yagambye tayagala bino simanya bya DJ zannya luyimba lwa gundi nga taliiwo buli muyimbi n'abafirigo yabaleese n'afirigo weeyo wagenda kubeerawo abagenda okukuba bandi baana abeeka yaleese ayina mukyala we ayagala nnyo ono omuvubuka w'e Tanzania bamuyitaani Harmonize yabukinze Harmonize agenda kujja ayimbe ku mukolo gwa tiimu Subaru n'abukinga ba Jostede ba David Lutalo ba Palaso ba Kamiliyoni buli muyimbi gw'omanyi ba Rema yandaze ne risiiti ya Juliana Kanyomoozi so kati akola byafaayo omuvubuka muto nno omuvubuka muto obadde okimanyi omuvubuka muto essente yazikola alina emikwano era woba okola emikwano nga mifunyi kuba bw'owulira nga bakugamba nti omuntu yakuŋŋaanya miliyoni 405 mu meeting emu ezaddako kiraga ki muntu w'abantu awuliriza buli muntu ekyagede bulungi mutunzi wa mmotoka sibe badde okibagambye atunda mmotoka wa bakuli so ekyo kyonna kitulaga nti tusigale nga tuli bantu b'abantu nti ne bw'oba ofunye ssente sigala nga buli muntu kuba tewali yali afunye ssente mu miitingi za mukolo nga wasa Subaru yaliko mukama wange mabega nga twakatandika
n'ofuna emirimu gyo n'ogenda mu profession eyo ey'obwamawulire naye akwagala nnyo kyemmanyi Waswa Subaru kyakabi nnyo tukwagala nnyo era tukwagaliza omukolo omulungi oba oyagala okugula emmotoka nga Subaru ate emmotoka nga ya buvunaanyizibwa bayira ne Subaru si Subaru zokka ekimuyisa tiimu Subaru ze yasookeramu naye si Subaru zokka ayina zi Range Rover ayina zi TX ayina zi Yolo omudidi ayina zi Harrier Kawundo new model ne ordinary alina buli mmotoka gy'omanyi obubokisi bwonna bulina bu Discovery ku mukolo abaagala okulya mmwe abaagala okulya bw'oba toyina kaali togende Munyonyo kati kye yakola kyaliwo ekitimo meeting yakola meeting eyo gye yajjamu miliyoni 4.5 cash ze baasonda n'akola diko sirabako meeting nga badecoratings nga gulinganga mukolo n'aleeta tenti zino ze bayita z'ekikumi emirundi 2 ne bajjula n'aleeta amata omanyi zino flask ez'amata zino ng'ogenda gukeni ne weesenera n'aleeta buli kika kyakulya ennyama yatta ente 2 n'atta n'embuzi 2 ye meeting yokka gye nasobola okulaba ey'omukolo nga self service era kyambadde n'emikwano gye beekola ebintu bingi nnyo kyambadde n'ewaliidi self service beekola ebintu bingi nnyo gwe Andrew kakati lwaki ogenda mu bagagga kwagalana mwali kubanga muntu w'abantu tayagala bintu byakwe tekitegeeza nti ali mu bagagga kwagalana si muntu w'abantu kakwano kanka sabuwa natolo ali mu bagagga kwagalana naye muntu w'abantu abayimbira buyimbizi gyali nga memba tiimu Subaru genda mu bagagga kwagalana ekyo nakyo kirala eno ewaffe gy'oli eno muffe mpala enywera miguwa ate oli ne mbali bakabuto otegedde kubanga layiniyo oli meti kubeera mu tiimu kwagalana mukulu tiimu Subaru oba Waswa Andrew webale kubeera muntu ayagaliza abantu abalala webale kubeera na mutima omulungi alina omutima omulungi omanyi bakuli awo nze omu ku babuloka abaasookawo ate abaakola ebyafaayo ndi veterani tewali ate akaaba nedda ate nnyina be nayigiriza ekibuloka n'enkola yange era waliwo abaliwo nga baliwo ku lwabwongo bwange nasokola ekya internet Kampala okutundako emmotoka kati Vegas tiimu Subaru gwe nasobola okukola naye nze ye bulooka yekka ye musajja gwe naakalabye oba omugagga ayagaliza bulooka ofune akwagaliza okyuse embeera okyuseemu n'obulamu that is Andrew Waswa atunda emmotoka ewa bakuli ate nze ye muvubuka yekka gwe nakolerako asobola okuwa emirembe omusuubuzi w'emmotoka omugagga w'omu kibuga Waswa Andrew kati kankubulire lwakuba nti ekintu kya bulooka mmwe temukitegeera ne mwami Museveni bulooka okitegeera bulooka obeera musajja ng'oli mugezigezi oli mukujjukujju bamina ebya bulooka bafere kati bano aba gavumenti tebamunoonye kuba tumuwaanye nnyo aba gavumenti abyani okumubuuza gye yazijja emisolo bekyokumuteekako emisolo kati kwoyo ate baba beerabidde ate waliyo ffe bajjamaalu awo tujja kufiirawo bamukoleko okwasi akedde ku makya n'akuŋŋaanya ekikumi kye pulira akawoowo wabikoze akeere ku makya bamukoleko bukwasi tujja kulwana kati olaba nti obadde oli kuba Kisekawumala oluli wali kuba Kisekawumala okulumba balutalo kati balumbe tiimu Subaru akuŋŋaanyiza kasente nze nasooka kutunda kakosa nze nga nze ye boosi wange nga tukola naye okitegedde naye kati olwaleero kyekyo kati kitegeeza oyo omusajja mumuleke muvubuka ate asitudde abalala manyi abaana bakozesa nga wogamye Misa Semakula kyalina abakozi 2 ono naye ayamba bavubuka alina abantu bakozesa muzigundize mugagga kigwe tageddeeko awo Waswa tusooke tumulekera olunaku lw'abalala tujja baddira lunaku lwa Waswa Subaru big up on yourself lindawo kati okutunasibula Kasuku yakuyigiriza engeri gy'okubamu oluseke kubanga nze nnyina abantu bangi nnyo naye teruba luseke nze sikola kintu nga sikifiiringa ku mutima Waswa amadde mpulira mufiiringa mwami honorable ani Deriki yoli honorable kabakanyirira mwongerako oyo ye
Nina ku muntu wange. Onziza mu bibozi ebirala. Honorable Serukenya David. Serukenya David. Omubaka we Uganda. Etajaliwe machini. Omubaka we Uganda. Tala jangu tukuwemu Nakaseke. Wakati bwotuse ku ekyo jangu tukuwemu Nakaseke. In fact omubaka we Uganda ne Buganda. Ate simanyi oba kisoboka omubaka ne yesimba ebitundu ebyenjawulo ziye zasobola nga asobola okujja mu central ne yesimbawo n'agenda Nakaseke ne yesimbawo ne machine parliament ekendeereko ko nga omubaka omwe atikirira parliament constituency 3 Serukenya kikole agende musajja gwa kikole okisobola jangu Nakaseke tojje eri mu central alani asobolayo jangu Nakaseke walala musajja gwa kikole kyali wange kikole Serukenya musajja wange kikole naye obole ekyo obuzibu obole kitegeeza anti wali ebbasa zibagamba eziyitayo waawo zibamu bibiri constituency 3 sirwerukanga anti okusinga olonda abantu abatakolera bantu abatalina makulu katuwemu omubaka omu constituency 3 ng'asobola okuziteeseza mpayo constituency 3 ze wandiwadde omuntu omu n'azitwala kakati olaba Lubaga South Lubaga North Makindye Ssaabagabo oli mu Lubaga mwokulidde naye ababaka baamu kiki tebakoledde bantu tebakoze kimala temukoze kimala bataata banaye katubaleke naye mukulike enambola abagenda yonna bambi abaaliyo mwere kwagala Ssaabasajja ate bannabuddu muleke bannange kati kugira nnyo kubanga twalaba ennyonyi eri mu kifaananyi kya nseenene twalaba ebintu bingi ebikyuse manyi buddu naye yeekolakola twagala kwetongola tube ng'ogenda e Buddu e Masaka olina obba ne passport tube nga tulina booda awo erukaya ku looditoola awo bookera obunyama nga mwabava eno awo webabaalisa tosala lwera waffe nga toli mwaze mwabeera bayise wansi tukyanoonya pulezidenti tetumulaba omutuufu mwami Bwanika Lwasa Mubbi Abwedi ate embwa kati mukulu Segundi settinga no mukabye Lwasa Mubbi Abedi Bwanika mbwa mpuuga buli gwa oyo naye mmese gwe settinga abantu bo toyinayo mulala waliyo Honorable Kalungwe ani naye oyo omukyala akola beebo bemanyi abasobola okujja kuba president Serukenya David ono asobola okuba president Honorable Serukenya osobola president Masaka oyogedde ekigambo Honorable Serukenya osobola naye ate mbali jagala muwana Nakaseke yonna atwale yo alina obusobozi olaba kati Makindye Ssaabagabo naye ate alabirira buli kitundu Nakaseke yagabyeyo emmwanyi Honorable Serukenya jangwe Nakaseke kiwedde sigala kiddamu